ene sawa ya Sekanyolya ampulizo mulungi nkulamusiza nnyo n'obubaka obwo era n'enkwaniza ku program Sekanyolya. Programu eno nga yesoose mwezi guno gw'ekkumi okujanjala n'ogiteekateeka nga bulijjo ndimuweerezawo Alex Nsobuga. Saasira mwenna abafunye ebizibu ebitali bimu okuli okufiirwa, okulwaza n'okubibwako ebintu byammwe, ate mu kiseera kyekimu sanyukirako bannaffe abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo nga abamu mugenda kufuna obufumbo obutukuvu olunaku olwaleero. Programu eno etunuulira ensonga eziri mu muntu wa bulijjo. Oba olina kyagala okwogerako, ekibuuzo, oba olina ensonga ng'oyagala tugyogereko nga tuyita mu programu eno eya Sekanyolya, ennamba y'essimu gy'oba okozesa amawoko ntukako eri 0752 97 9112. Olw'omukago oluwedde twatunuulidde abasuubuzi abali mu kugugulana ne kampuni ya insure eya UAP Insurance Company Limited oluvannyuma lwa kampuni eno okubajjako ssente ng'ebasuubiza okuzibawa nga bafiiriddwa bazadde baabwe, kyokka kino nekitatuukirira. Mu programu eyo mukyala Grace Namatovu, omusuubuzi akolera ku Kamukamu Plaza wali ku Entebbe Road mu Kampala, yagamba nti agent wa kampuni ya UAP Insurance yamutuukirira n'akkiriza okutereka nabo ssente ez'okubayambako nga muzeeyi we afudde, kyokka n'okutuusa kati kampuni eyo yagaana okumuwa ssente nga bwe yali asuubira. Oluvannyuma lwa programu eyo, ekitongole ekivunaanyizibwa ku makampuni ga insurance mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority kyayise enjuyi zombi olwa Grace Namatovu ne banne n'olwa UAP Insurance Company zibatuuze ku bbalaza ya Sabbiiti ejja balabe obuzibu we bwava. Mu programu yaffe enkya leero tugenda kutunuulira ampulizo omulungi abavuzi ba takisi abali mu kwemulugunya olw'enteekateeka eyakoleddwa okugatta ebibiina by'abavuzi ba takisi mu Kampala nga bo tebamaze kwebuzibwako ng'abali mu mulimu ogw'okuvuga takisi. Abavuzi ba takisi abali mu kwemulugunya bagamba nti enteekateeka y'okugatta ebibiina 6 eby'abavuzi ba takisi mu Kampala eyakulembeddwamu omubaka wa gavumenti mu Kampala oba RCC Hudu Hussein yakoleddwa mu kupapirira ng'ate omulimu gwa takisi ne bodaboda gwolekedde okugobwa mu Kampala wakati nga bwe kyalangirirwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Hajat Misa Kabanda. Era ne Lord Mayor Salong Elias Lukwago yalabudde ku bulabe bw'ebibiina bya takisi okwegatta nga ye n'olukiiko lwe olwa KCCA tebamaze kwebuzibwako. Omu ku bavuzi ba takisi yatunyonyodde lwaki balina okwemulugunya kwene enteekateeka eyakoleddwa. Amanya nze Kawoya Hamidu nga nze ssentebe wa Association of Taxi Operators and Boda Groups. Ffe twawulira eddoboozi nga minisita ayogera nti atugobye mu Kampala era nga batuwadde emyezi 6 okubanga tuva mu kibuga Kampala. Twasigala mu bbanga ne tulowooza ekyokukola. Tulina obweraliikirivu kubanga twakava mu COVID, tuli mu kwetereeza, tulina amabanja n'ebizibu ebituluma, naye okubanga ate batuwadde emyezi 6 nga ne mu bugobi bwe tubaddemu tetwasobola kubanga tuyambibwa ng'okuweebwa emmere ng'abalabe baagi bakigambye. Ate bannaffe bwe twali tulowooza nti batuyamba ne tuwulira buwulizi nti bo basayininze ne basi, ekitegeeza nti oluffe tusigadde mu bbanga nga tetulina akola ki ayamba. Ne tugamba nedda katunoonye omuntu oyo atugoba atubuulire officially batuwandiikire nti batugobye n'ebbanga lye batuwa nti mu kibuga tetulina kukola ki kubeeramu. Kyakubiri, minisita yagamba nti abamu abakozi ba takisi bagenda kutuyigiriza emirimu egy'okukola ng'okubajja, abalala batuwe emirimu mu buses. Naffe twebuuza ekibuuzo, bwe mba wakuyiga kubajja kyetaagisa bbanga ki era bantwala ddi? Bw'oba mpadde emyezi 6 n'abambi manyi ne ntandika n'okukola ssente eziyamba abantu bange tu. Bw'oba ngamba nti ngenda kukola mu basi, pameti evuga takisi evuga basi, nziteeka muddi era bantwala ddi ku trials manye kye ngenda okukola kuba emuluka gye ngendako yanjawulo kweno gye nkola ki gye nnyina. Mu mbeera eno gye tulimu, mu bulumi bwe tulimu, tusaba omuntu ayina eddoboozi ettuufu ffe ng'aba takisi n'aba bodaboda aveeyo atubuulire wawe tuyimiridde kuba n'ebbanga lyennyini lye baatuwa lirabika nga likoze eki nga liweddeyo. Bannaffe abo bo batugamba bakoze joint council naye nga mu nkola gye bakikoze mu bukyamu. Toyinza kuŋŋamba ti RDC yagasse omuntu gwe twalonda ne pressure group okubanga bo bayisaawo ebiki ebyabwe. Si nsonga tetuli mu mbeera ya kulwanira bukulembeze, bati ffe twagala embeera nga tusigadde nga tukola emirimu gyaffe bulungi, oba batubuulire mu ddoboozi
nti tetwekeddwa kubeera mu kibuga ffe tusala amagezi tetuli mu ntalo tetunoonya ntalo kulwana n'abantu era ffe tulowooza n'ebyakoleddwa mu kubanga baagatta council gundi ne gundi okubanga bakulembera taxi ebyo byonna baabikoze mu bukyamu ekisooka tewali tteeka mwe bakikoledde kyakubiri sirowooza nti RDC alina okukola ekintu ekyo oba RCC nja kusaba pulezidenti w'eggwanga mbulumi amawanga nga geddaabulula okubaako nga bazza emirimu engulu yandibadde atuyamba ne batatuteeka ku pressure eno gye tuliko ne batuleka ne tusigala nga tukola nga bagamba Uganda avuuka tebalina mirimu ate emitono gye tuyinawo bwe tuwulira nti baagala okugijjawo riri twenyamira so kwe kusaba CBSM ffe tugiyita eddoboozi ly'abo abatalina ddoboozi eyisemu eddoboozi lyaffe ti byonna ebikolebwa ffe tuli mu kunyigirizibwa batandise kusawo bya kimpatiira nsonga kyegaana okulonda ne tugenda ne tukuba akalulu ne tusawo omukulembeze asobola okukola ki otukulembera so ffe tugamba tetujja ttambula n'ebyo biwayi bye bataddewo tetumanyi oba tukyaliwo kubanga oyinza okwagala okutufuga nga boogenda ofuga bagenda kuba mu kyalo n'olwekyo nja kusaba buli gwe kikwatako omuvuzi wa bodaboda omuvuzi wa takisi tuyunge eddoboozi lyerimu nga twagala okumanya tusigala mu kibuga oba tuva mu kibuga Kampala si mu lutalo kubanga tuli abantu bangi bw'obalaba takisi tuli mu mitwalo kumpi 5 bw'ogattako aba bodaboda sirowooza nti oyinza okujja n'omala gaseguukulula nga tewali nkola nnunga mu gy'otukoze ki we are choosing road mayor tetunnamanya mukama waffe wawe oyimiridde nti amaloboozi gafuluma twakulonda ne tukusaamu obwesige nga tulowooza buli kimu ojja kutulwanirira era twakuwandiikira tetulaba response ne tuwandiikira bameyazi b'e Kampala bonna division 5 ezikola ekibuga Kampala tewali response kati tumanyi oba nammwe mwatuvaamu nga embeera zammwe nammwe mukkanya ne bino ebiriwo nga mutugoba mu kibuga kubanga tukkiriza nti road mayor gwatwala ekibuga Kampala ne kansoyo n'enteekateeka yonna ne bameya ba divisions nja kubasaba muveeyo n'amaanyi gammwe mutufeeko bwe tuba tubawandiikidde ensonga kyebagaana okutusinkana mutunnyonnyole naffe tubeeko bye tukola ki bye tubannyonnyola luno si lutalo so nze nja kusabira ddala nnyo bannaffe ababodaboda nga bwe twegasse n'abatakisi mu meeting ze tubadde tusuula ez'enjawulo tulabe engeri gye tusobola okusigala mu kibuga Kampala nga tewali atutaataaganyiziddwa tetwetaaga kola bivuyo mu ggwanga Uganda bwe tuba twagala okukola nga tetuli babbi siraba nsonga lwaki batugoba mu mirimu nga tulabye ebintu bingi ebyenjawulo ebikoleddwa pulezidenti nagamba ab'obutale beekulaakulanyiza emirimu gyabwe ate bwe gyatuuse mu transport n'asalawo nti omuntu omu sekinnoomu yatwala omulimu n'abantu b'aboolubatu be tutamanyi ndowooza twetaagamu okuteesaako ekintu ekikulu tusobole okulaba tusigala mu mulimu oba tugenda so luno si lutalo 89.2 FM wabula akolanga ssentebe w'ekiseera ow'ekibiina ky'abavuzi ba takisi kino ekipya ekya Uganda Taxi Operators Federation Rashid Sekindi yatunnyonnyodde lwaki baakoze omukago guno kuva yutodalo yavaawo kati emyaka egisoba mu myaka 10 atuzze tubeera n'ebizibu mu takisi olw'amaloboozi amangi nti ebibiina bya takisi bizze buli kibiina nga ekiteekebwawo kyogera eddoboozi ate eddoboozi eryo gavumenti ng'eriwuliriza okuva eri emabega yutoda we yabeererawo nti gavumenti yali yaikoganizinga ekibiina kimu kyali kya yutoda ministry zino za ne Kampala ng'ogitaddemu kati ministry ezo zeegatta ne zitongoza ebibiina 6 n'ebibiina ebyo 6 ng'era bwe bayita olukiiko lw'abatakisi bwe bayita Sekindi balina making sure nti ne Mayambala bamuyise ne Katumba bamuyise ne Ntale bamuyise Mugisha Gadi bamuyise ne Kalifani bamuyise kakati nga waliwo okusikagana omuguwa ku buli kibiina bwe kireeta issue ne bwe bantu ofunga eyamba omulimu gwa takisi Sekindi bw'aba yagireese ow'ekibiina ekirala alina ogirwana ng'olyaga nti lwaki era oyo yayagala okifunamu ajja kweraga ku ground nti yakikoze kati ekizibu ekyo kitutawaanyiza ebbanga ddene kati ekiseera kyatuuka ne tutandika okuba nga tuteekawo embeera y'okwagala okukwatagana kuviira ddala 2018 nga tuli mu State House naye ne bijja nga bigaana enkiiko nnyingi ze tutuddemu paka omwaka guno era lwe twagezaako ebibiina byonna 6 tuteeke wansi emmundu tutandike okunoonya engeri gye tukwataganamu naye ne wabaawo akantu katono nnyo akaali katulemesezza ani alina okukulembera mu bibiina bino byonna 6 singa tuba tutaddewo obwegassi so
alasisi wa Kampala recently awo n'atuwandiikira n'atuyita kati mu kutuyita gwaliwo okutubuulirira biki bye tufiiriddwa biki omulimu gwa takisi ebigutomedde ekyokulabirako n'aleeta wano ekya ssente za nabbanja naga nti singa mwali bumu mwali musobola okuzidimaaninga n'atuwa ebyokulabirako byali bingi so mu ntuulo ezo zaalinga 2 ebibiina 5 ebyali byegattire ewamu mu consortium Joint Tax Operators Consortium ekyaliwo nga kikulemberwa mukulu Kalifani Musajja Alombo kati RCC bw'atuyita ebibiina yayita byonna 6 5 ebyegatta naffe nga kotisa so bwe tutuuka awo bali bannaffe abali mu bumbirano gwa consortium omukulembeze yalimu n'agaa nti ekyamazima tuyinza okuba nga tulina bingi bye tufiiriddwa naffe tulirabye naye walina okubaawo okwerekereza so awo omukulu Musajja Alombo Kalifani yali akulembera omubumbirano guli wagambira nti Sekindi ono atukulembere kati ekyaliwo alasisi n'agaa nti kati mabadde bakulembera ebibiina 6 mugende mukole olukiiko naye nga buli kibiina kireetayo abantu ku lukiiko obwo buvunaanyizibwa bwammwe so bwabutuwa ne tukola olukiiko olwaleero lwenkulembera naye ekizibu abatakisi kye baafunye kyoyinza okugamba nti kale kituufu wabaddewo amaloboozi oba oli awo emabegako wali agagamba nti baasi zigenda kujja wabaddewo amaloboozi agakisisa agagamba nti takisi myezi 6 bagenda zijjawo kaakati bo abatakisi amaloboozi ago gabadde gabakanga nnyo kati bo obwongo bwabwe bwagenze ku kintu kya kugobwa mu Kampala na kugobwa na baasi kujja nezitugoba e Kampala bw'amaloboozi gali agabaddewo ate kino kya kiseera kubanga Ministry ya Works and Transport yina enteekateeka y'okutegeka okulonda okw'abatakisi omulundi ogumu so kye twakoze nti bino ebibiina 6 gavumenti byadde yaliko organizinga bwe byegasse eddoboozi lya takisi olwaleero lirimu era ng'olwaleero enteekateeka ze tuliko nasabye bannanga badde bakulembera ebibiina nti buli muntu leeta enteekateeka ennungi gye wali olina ku lwa takisi naye ow'ekibiina ekirala n'agiremesa olw'entalo ze tubadde nazo tusobole okuba nga tutereeza omulimu gwa takisi kuba gubonyeebonye emyaka mingi abadereeva babonyeebonye emyaka mingi naye ekisooka kye njagala omanye nti olwaleero waliwo abantu abataagala bwegassi babitinga 3 waliwo omuntu abadde akola lipooti olw'entalo n'okukaayana okubadde mu takisi ng'oyo naye ali awo asabirako bajeti olwaleero tasobola kuba mu mativu nga lipooti z'abadde akola olwaleero talina wagenda kusinziira zikola kubanga abatakisi beegasse waliwo omuntu abadde aliira mu kavuyo mu mbeera y'okwawukana nga olwaleero bw'aleeta ebbaluwa mu kotisa enkyagitwala mu consortium luli n'agitwala ewa gundi kati n'abeera awo ng'adingisa abantu nga ye kumba alina yebyayisaawo kati oyo naye tomusuubira kwagala bwegasse buno butambule bugende mu maaso kuba waliwo abantu be batunuulira ne bagamba nti kati gundi oyo yazze atya ku lukiiko naye bannange nabagambye ekyokulabirako nti katugeze nze ne muwagizi wa Manchester United naye bwe nsisinkana Newcastle ne tusamba omupiira bwe tutuuka okukola substitute ate Newcastle tesobola kujja kweyazika bazannyi bange abamaaniyu olw'okuba abaayo banafu kati balina abantu be batunuulira ku lukiiko kaakati oli bw'atunuulira omuntu ali ku lukiiko ng'alaba teyenkanankana na ye gw'abadde yalisuubidde kubeerako ekyamazima taba mu mativu naye ne tubagamba nti bino twagasse bibiina ekibiina kiyinza okuba nga gw'olaba oli nti munafu nnyo tasaanidde kuba ku lukiiko naye gwe kibadde kirina kibadde tekijja kujja kweyazikawo mu kotisa so abantu mbasaba bweraliikirivu we buli naye babeere bakkakkamu kyekisooka ampuliriza wadde Rashid Sekindi annyonnyola bw'atyo waliwo omuvuzi wa takisi omulala agamba nti bino byonna ebyatuukiddwako byakoleddwa lwa bigendererwa byabo abagamba nti be bakulira omulimu gwa takisi mu Kampala. Amannya gange azivugere Henry South nga nsinzira wano mu paaka ey'Ekibuga Kavule ndi driver. Obuzibu bwe tulina okubeera nga muvudde mu Kampala kyokka ng'ate abamu abakulu abalega nti nno be batwala takisi mu Kampala nga tebavuddeeyo okubaako kye batugamba mbu kikino wabula okuwulira obuuzi nga batugamba nti batugulira mbuzi seyasi ate ffe betutamanye ne wansi nti ddala gyebiri naye ng'ate takisi tetulondanga bakulu okuva twalonda mayambala kati emyaka gyaggwa nako dde
gye baali batugambiddemu twalondera munakirubawo batulina Katumba yatwala bakola ennume kati abasigalawo buli omu akola bibye era tusaba pulezidenti atuwa omukisa oguddamu okwerondera abakulembeze abatuufu abalina okuba nga bebaddukanya takisi mu Kampala naye bano abagenda ne babatwala South Africa ne babatwala Dubai okubalambuza omulimu we baavaayo tebagambye beegattidde wamu naye tebeegattidde wamu mu takisi bo beegattidde wamu mu lugendo lwa ggulu babatwalirako Dubai South Africa babamu nga tebakkaanye bulungi munda ffe twasigala wansi nga abavuzi ba takisi kati abavuzi ba takisi twawulira nga batugambye nti tubawadde emyezi 6 ne tulindirira abo abagamba nti be batutwala babeko kye batubuulira wansi baagaanira tebadda ku masiteegi bako kye batugamba mu kikyo tebadda kutubuulira nti era ebibiina byabwe ebyo be beegattiddemu era ebyafuna ssente teri wansi wadde 10 kyatuuka wansi mu masiteegi gaffe we tukolera byakoma eyo gye babeera era eyo gye beegattidde naye no wansi ku masiteegi tukolera emirimu teriiyo ssebo wadde ssente yonna yatuuka kale era bwe nkugambirawo nti abo bo beegasse byanfuna yaabwe era bye babadde bakutiramu n'ababaasi beefuula abakulembeze ba takisi embeze tusaba omukulembeze w'eggwanga tumusaba n'obukakkamu atukkirize tulonde obukulembeze obwa takisi kuba twagumiikiriza nga batugambye tugenda kulonda obukulembeze bwa takisi nekisa kyankya nnyo atulindiridde olaba ntulonda obukulembeze bwa takisi kitwala kyo kyankya ne batugamba tulindiridde kulonda okwaba takisi tujjemu omukulembeze gutunasindikira pulezidenti nti byono naawa ebiteeso byaffe agende atutuusize okusaba kwaffe eri pulezidenti natusaba okwekulaakulanyiza omulimu gwaffe nga bwe yakola ab'obutale. Owuliriza program Sekanyolya. Wabula Rashid Sekindi akulira Uganda Taxi Operators Federation asabye abagoba ba taxi babeere bakakamu era bakkiriziganye n'ekyo ekyatuukiddwako kubanga bwe beegatta bagenda kusobola okufuna mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo ezizze zireetebwa mu Kampala ekintu ekitabaddeewo emabega. Operation Wellness Creation tetunagifunamu abataxi balima balunda olwaleero omulimu gwa taxi tugulaba nga ekyamazima gugenda gusebengerera. Emoloka ya reporting nga emitwalo 10 emitwalo 9 olwaleero reporting emitwalo 4 emitwalo 5 bingi nti abataxi olwaleero tetukola batandika saawa 12 banyuka saawa 12 omuntu yatandikanga saawa 11 nanyuka saawa 6 ogw'ekiro kakati ezo sente zonna zaasalikako abantu abamu bambi tebakyalina ki naye bingi bye twetaaga okukolera ewamu emisolo gigenda kudda tandika okusasula emisolo gye twali tumanyi ng'egya Jennifer Musi ebyo byonna tulina kubanga twogeza eddoboozi limu kubanga luli ebibiina bwe bibeereddewo nga waliwo agamba nti tusasule mwaka nga waliwo ekibiina ekigamba nti tusasule mwezi kati nga tewakyali kulumirirwa mulimu wazira nga abantu balumirirwa bibiina byabwe so obweraliikirivu bw'abatakisi busobola okuba nga butuufu bwe balina naye mbagumya tutambule essaawa eno tetwetaaga kuzzaawo maloboozi ate galwanagana kubanga kati tewali kyanjawulo Mayambala, Sekindi, Katumba, Kalifani, Ntale, Mugisha Gadi bebabadde ensonga mu bintu bino ebya taxi babanga baleese eddoboozi limu wagira kati ezo empalana zonna tusooke tuzijjewo tunuulire omulimu gwe guba guwangula so siffe ng'abantu tebeeraliikirira eddoboozi erimu eryakoleddwa bwe wataabeewo alitaataaganya manyi waliwo kati abalisabira lireme kukola olw'ebigendererwa byabwe bye twayingiridde manyi waliwo kati n'abasula ku ndagu nga balaba omulyo gwabwe twaguyingiriddemu so naye nze kyembasaba nga ggwe abataxi gwe bw'oba wa taxi nywera tutereeze omulimu guno ate tusobole okuba nga tugweyagaliramu. Ye Lord Mayor wa Kampala Salongo Elias Lukwago bw'atuukiriddwa okubaako kyayogera ku nteekateeka yakoleddwa eya Uganda Taxi Operators Federation yeewunyiza lwaki byakoleddwa nga tebamaze kumwebuuzaako. Ekyokwegatta kyalibadde kirungi kuba kiyamba abataxi okuba nti bali bumu balina eddoboozi lyawamu n'okusobola okwangangira wamu ensonga zaabwe. Era ffenna tuzze tukyeyayaanira okumala ebbanga lyonna era nkirwanyeeko okumala ebbanga ngamba abantu bamu sitaafu abawutula dda
bano bannafe abakotisa basekindi groups ez'abamawejje bonna ttiimu zonna katubagamba bannange mukwatagane tulabe bwe batambulira wamu naye ate bwe bagenza okubikola bo babikoledde eyo naife tebazze mu kitongole mu KCCA tebazze mu ofiisi ya road mayor tebazze mu council ate nga emirimu gya tax gitambulira nnyo mu state hall sija abara DC sija abara CC sija government minister wa Kampala oba kyopatogabye nti abikoze oba nimedda ekyo mbasaba ebbanga lyonna bakitegeere baganda bange nti bwe muneesulubabbanga ofiisi ya road mayor bwe muneesulubabbanga state hall bwe muneesulubabba council ebintu ebyo bijja kubazibuwalira kuba kakati ffe tukola ordinance tuli mu nteekateeka ey'okukola ordinance oba okubaga etteeka erirayamba abataxi okulaba nti bakwatagana bateekawo obukulembeze bumu bateekawo cooperatives n'ebyetaagisa byonna okulaba nti obukulembeze bwabwe bukwatagana bulungi ne KCCA n'ebino eby'emisolo gye baali babinisa emingi nga bitereera ebyo byonna bikolebwako mu KCCA tebikolebwako wa mu minisita ky'ofatogabye tebikolebwako wa Hudu Hussein nga RCC bikolebwako ofiisi ya road mayor n'abakulembeze abalonde mu Tehoro. So nja kubasaba baba baagala ebintu ebyo bitambule bulungi baleme kubiteeka mu nti byabufuzi nti bo bagenda wali kubanga bali be bakwatagana obulungi ne mwami Yoweri Museveni baleme kukwata mu kuteeka mbeera eyo egamba nti bo tebajja kutwesulubabba olw'okubanga tuli opposition. Mbasaba mwami Mustafa ne ttiimu yammwe mwami Rashid Sekindi mukuluma wejje ttiimu zonna mbasaba sitehoro waggule mujje bwe munaabanga ddala munaakola ekigendo batwala mu maaso. Ye omubaka wa gavumenti mu Kampala Hudu Hussein yebaziza Katonda eyamusaasidde n'atuuka ku buwanguzi buno oba okugatta ebiwayi bya takisi ebyenjawulo mu Kampala kubanga enteekateeka eno yali yagaana dda. Tetwakoze okugatta abatakisi kibi nnyo tebasaana kugattibwa nti mwakikoze mu ngeri enkyamu kubanga birina kuyita mu lukiiko lwe. Kakyo gamba abantu bwe baba baagala kwegatta balina okugenda mu kanso. Lord Mayor bw'agamba. Anyway, bw'oba badde ogobera ensonga z'abatakisi olina okuba nga okimanyi nti babadde bagezaako okwegatta okumala emyaka egisuuka mu 10 naye nga balemererwa okwegatta. General Sale naye n'agezaako n'aweereza omuntu n'abencouraginga it failed. General Katumba Minister of Transport n'abengeejinga nnyo naye nga babeera mu bino nabiri. Kakati bwe mba nafunye chance nembatuuza kuba badde nzize mbatuuza ssente oba twakikoze olunaku lumu era Mukama n'ansaasira ne bakkiriza ne begatta badde ndowooza buli muntu ekirandibadde akisanyukira ekyokugatta abantu abadde baganya okwegatta bamayambala n'ekibiina kye ekya Utrada Kotisa Inta eya Kalifaani n'abalala nyingi ne bakkiriziganya ne beekolamu kyebayise Uganda Tax Operators Federation. Nze ndowooza nti ekyo twandibadde tukisanyukira naye of course gundi eriwo ya interim sinti oba balonze okukulembeze nti bakoze okulonda kubanga obwo obuvunaanyizibwa si bulina. Ministry ya Works and Transport erina amateeka guidelines zegezaako okukola ze tulinze naye nga tetwagala kubanga ebintu ebimu birwawo ne tugamba nti bwe banaafulumiza guidelines ezo ate least bano nga balina we batuuse okulaba nti batambulira wamu. Ekyo omukadde wange kye naakoze simanyi oba naakoze kibi. Lord Mayor agamba bali badde mulina okumwebuuzaako. Nze Hudu mu Kampala wadde nduddemu naye okubeera omukulembeze mu Kampala sinnamala na myaka 2. Lord Mayor amazeemu emyaka egisuuka 2. Kakati bw'aba teyakikola ongamba otya? Of course ekyokumwebuuzaako as a key stakeholder ekyo kyo kituufu naye si ye yekka ne baminisita nabo saabategeeza kubanga omanyi twakizudde nti waliwo ate abataagala abantu bano okwegatta kubanga kirabika babafunamu. Kakati nze ekintu kye nakikola clandestine mu nkola ey'ekiyeekera era buli muntu ali surprise tebakikiriza nti kyakoleddwa era mulimu abaagala okukiremesa lwa nsonga baagala balabe nti bagenda mu maaso
okubalyamu kirabika. Olw'ensonga eyo ekyo kyo bansonyiwe naye ngenda bagamba bamunoonye nga komiti abeemulugunya kizibu nnyo okubulamu nti oyinza okukola ekintu buli muntu n'akisanyukira naye ng'okwemulugunya kwabwe tugenda kutunuuliramu kubanga abamu bagamba tebali represented. Omulungi ampuliriza program Sekanyolya enkyaleero kiriza tugifunikire bwe tutyo okujjanjala n'ogiteekateeka mbadde muweerezaawo Alex Subuga kujjukiza nga sinaseebula nti bw'oba olina ky'oyagala twogereko nga tuyita mu puroguramu eno enamba y'essimu gy'oba okozesa amangu okuntuukako eri 0752 47 91 okutuusa olw'omukaaga olujja. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Eyo yebadde program Sekanyolya wano ku 89.2 Emmandu so mwebale kutuwuliriza tuwuliziganye olw'omukaaga olujja. 88.8 CBS FM.